sindika nase naye babisindika abantu basindika Nudes sindika ebyobwerere bwabwe bamanyi boogera naki na Felister. So kati nze ng'omuzadde simukiza yadde nogenda ku WhatsApp pozi nga nze asazeewo gwe oyagala okwogera oyagala mugamba njagala mugamba kale yogera naye gwe oyagala mugamba kale yogera naye naye ye tasobola kwesalirawo nti dadi njogera noono ekyo tekinnatuuka kubaawo. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanyi ebisingawo kuba ku 0704 737 14. Abamu commentingako bwe akaana kagundi kakuze so nze ebyo tebindya ate era mbimulaga ne mugamba mwana wange olaba ndowooza abantu engeri gye batandise okulowoolezaamu so olina okukula mind yo ate okitegeere nti either abantu bakwogerako obi ate abantu bakwogerako bulungi so ebyo tebimbadhalinga bimanyi era bijja kuba yeeyongera bwongezi kukula eyonga ate gyakoma okukula gyakoma okulungiwa so tosobola kijjawo ekyo tosobola kujjawo opinion y'abantu wabula justinze kuba mwegendereza engeri gye mukwatamu n'omuteemingamu n'omuguluumingamu. Tofunangamu message zonna mu inbox nga oba oliawo nga message za kikulu ziringa eziperereza omwana oyo nga bo bamanyi nti no either boogera ne Felister yennyini. Ezo nyingi so anakugamba baziringa na miliyoni okitegeera. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna fe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku aloygc21@gmail.com oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe aloygc.com. Aloy Golden Cycles Limited, where dreams come true. Aki otaddewo ku Easter? Ensonga lwaki tutegese eno fest oba sheno oba concert evudde kuba bawagizi ba Felister bangi babadde nga batukubira banaye Felister ategekeyoko ka concert yatutegereyo ka concert so ne tubeera concerned so n'ekirala twagala okumakinga eno concert ey'omwana omuto esoosa okuba nga eri massive n'ekirala kwe kuinspiringa bato banne nabo babeereyo bekkiririzeemu omanye nti okubeera omwana omuto si kyekikulu wabula ekikulu kulemera ku kirooto kyo so concert eri best kwebyo ebintu n'okuteekamu trust mu bantu nti omwana omuto bw'aba ategese sho esobola okunyuma manye abantu babeereyo ne bazaala wanagamba okaana kato tekalina kikagenda kukola so kitu kyetwagala okugjawo sajjera alina omwana ow'e Masaka eyo nga muto bw'alitegeeka sho abantu baliba bakiralifayinga ku ya Felister bagamba osanga n'oyo ali ajja kukola ekyamaanyi mu sho gyali bategese yonna. Aho wennyini era abawagizi abamu ne beebuuza naffe abantu abatunula ensonga za industry eza music nti Felister alina abaamusookawo bwe tuba tugamba mu industry bato banne bo tebanabateekateeka kwegamba amaanyi ago n'obuvumu obwo buvaawa. Ebiseera ebisinga kuba kwekkiririzaamu olaba bino ebintu bya music biringa kusala kkubo
kimanyi oyinza obeeraawo n'olinda emmotoka ziyitewo nga teziyitawo nga teziggwayo. Omuntu najja n'akusangawo nga gw'omazeewo eddakiika 5 n'akusangawo oluusi n'akusooka n'okusala. Okimanyi ekyo wali okirabyeko, oli najja n'asala ekkubo n'ogamba yize nabadde ki, okitegeera. So ebintu bya music ebiseera ebisinga biba byakwekkiririzaamu, ate n'ekirala bagamba okubwesooka si kwe kubulya, okitegeera. Bangi nnyo abantu bazze ne bajja ne bakuba ne bakola concert. Kati for example sookuwa example ya Alien Skin, goza abayimbi bameka beyasangawo. So ekyo si kyekikulu kubanga abantu basobola okukkiririzaamu, kubanga abantu basobola okwagala, ate nga naawe osobola deliveringa performance. So ekyennyimba kyogamba nti no Felister alina ennyimba ntono, yes alina ennyimba ntono, naye ennyimba ze z'alina zimusobozesa bulungi ddala okukola concert. Ffe concert nnyingi ze tukubye, nnyingi. So okugamba twagenda ne tukuba Embaale, Guy yatupangisa mu last year n'atugamba twagala Felister, si eno last year eno gye tuwedde naye omwaka guli natwala Embaale ku Christmas. Twagenda otuuka nga Felister yali ku kipande yekka bw'ati, n'akuba show ng'abantu bayitirivu n'agenda eyekayo nga tuzikubye nga Felister aliko yekka n'akubira for 2 hours, okitegeera. So Felister asobola bulungi ennyimba zalina zimala, ate tugenda lirizinga ennyimba 3 before the concert. Tugenda lirizingayo ennyimba endala 3 mujja kuba muziwulira, ate n'ekirala awerekeddwako abato banne bangi, awerekeddwako abakulu bangi. So package ejja kuba ng'emalira ddala bulungi. Era neneebuuza lwaki Wankulukuku si bifo birala twandibadde tugamba obusawo butonotono, because omwana omuto oyo nti abantu tebamuyiwe, lwaki Wankulukuku mu bifo byonna? Twakoze Wankulukuku olw'ensonga twali twagateeka ku Freedom City, Freedom City nga teri available. So ne tusalawo Wankulukuku, tugamba twagala kubanga ekyo ekifo kye Wankulukuku kiri strategically located nti kyangu kya accessinga, ate kiyina parking nnene kinene bulungi. Abantu bajja kujja bamuwagire Felister, abazadde, abaana, kubanga teri mwana agenda kujja yekka, alina okujja n'omuzadde we. So nekirala tusaba just Mukama Katonda munnaye yasinga byonna. Nga tumaliriza, akuyingira ssente meka era tusuubire ki ekyenjawulo? Okuyingira ordinary oba ab'olukale mutwalo, VIP mitwalo 2, aba tables abaagala okugula tables za mitwalo 5. So ekyenjawulo ekiriyo mujabira ebyenjawulo, naye nga wagenda beerawo ebyokuzanyisa by'abaana, kuba abaana egenda tandika show ssaawa 3 eggwa ssaawa 12, kuba tutunulidde baana n'abazadde, so tegenda kubeera budde bwa kiro. So wagenda bawo ebyokuzanyisa by'abaana before nga performance zinatandika. So abaana balina okunyumirwamu, zi face painting, swimming pool, byonna kiriya. Akatagerekeka anarwaninga page ya Felister, igwe oba Felister? Yenze Felister tanatuuka kugenda ku social media. Yanze abiraninga. Omwaka oguwedde olina akafaananyi ke wateekayo ne bakatambuza ne bagamba nti kano nako kakuliridde. Nga gwe omuzadde wawulira otya okubanga nti abantu abamu batandise okufuna minds endala nti ina akafaananyi ke waposting ziti yali ayambadde nakateeteeyi? Ajjukira. Ekyo nsobola kyogerako bwendi nti buli muzadde ali eyo ng'olina omwana nga muwala, si Felister yekka, naawe abaana bo kibatuuseeko, bwe kiba tekinnabatuukako kijja batuukako. Ekyenjawulo ti Felister ye public figure tajja funa comments nnyingi, naye gwe omwana wo ng'ali eyo era waliwo abamukomentingako bwe akaana kagundi kakuze. So nze ebyo tebindya, ate era mbimulaga ne mugamba mwana wange olaba ndowooza abantu engeri gye batandise okulowoolezaamu. So olina okukula mind yo, ate okitegeere nti either abantu bakwogerako obi ate abantu bakwogerako bulungi. So ebyo tebimbadalinga, mbimanyi era bijja kuba yeeyongera bwongezi kukula, ate gyakoma okukula gyakoma okulungiwa. So tosobola kijjawo ekyo, tosobola kujjawo opinion y'abantu, wabula just nze kuba mwegendereza engeri gye mukwatamu, n'omuteemingamu n'omuguluumingamu. Tofunangamu message zonna mu inbox nga oba oliawo nga message za kikulu ziringa eziperereza omwana oyo nga bo bamanyi nti no either boogera ne Felister yennyini?
ezo nyingi so anakugamba baziringa na miliyoni okitegeera so kyekikulaga level y'obuseegu abantu gye baliko kyobola basimukkiriza ku social media era gwe bw'olaba omuntu nga kale nze akakodyo kenkola si bagamba nti si yabaddamu awula nze muddiramu on behalf so bwe ndaba oli nga agowinze beyond either mu blockinga kuba simuddamu nemuleka nasindika naye nga babisindika abantu basindika Nudes basindika ebyobwerere bwabwe bamanyi boogera naki na Felister so kati nze ng'omuzadde simukiza yadde nogenda ku WhatsApp pozi nga nze asazeewo gwe oba oyagala okwogera oyagala mugamba njagala mugamba kale yogera naye gwe oyagala mugamba kale yogera naye naye ye tasobola kwesalirawo nti dadi njogera noono ekyo tekinnatuuka kubaawo. Atweyanziza mbadde n'omukulu Nyanzi Michael taata wa Felister the superstar okubanga ate atutegeeza nti ekivulu kye kigenda beerawo nga lumu epo wali ewankulukuku so embeera bwetu bweri abawuliza ba radio Buddu ndowooza ensonga muziwulidde taata wa Felister obuzibu bwayitamu okubanga nti muwala we yafuuka sirebo okutuuka awo. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna wooli obudde bwonna bwe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy